Ngaddayo Uganda abadde awoliza akasente nagamuwaye kanzireyo waka ndabe ne ku mukazi wange gwe nafuna addayo ewaka asanga omukazi gwe yapangisiza enju ate omukazi enju gyapangisa ate mulimu n'omusajja ebikonde nga bivuga Yes, mugamba muti abatulaba mwenna tubaniriza wano ku Rovin Media nagambe nja kubaleetera abasajja ono musajja mukukunuddeyo walako azaba bulire ku stories zimwe ezitambula wano ku Kyeyo musajja ategeera ebintu ebigenda maaso wano mu Dubai naddala ebikwatagana ku love oba oyagala love jangu ku Rovin Media mwe n'abatulaba bannange tubaniriza twagala mu subscribing ku channel yaffe tuina target ya kuweza tuke mu mwezi guno ba subscriber ku YouTube channel tugenda kwa tubaleetera stories za kabi okitegeera guys ogamba ote muganda wange nsanso kulaba Jeni muganda wange Jigenda jitya mpola nudo kulaba tubaye waffe mwalukuzi mwalukuzi alukuzi eyo batugamba mbuno eri abakazi abetunda mbwa bana Uganda ekisinzo tunda alukuzi kwetunda kituufu siwe kiri siwe kiri alukuzi wali abakozi naye n'abakazi nabo abetunda gye bali naye abakozi nabo gye bali walio inawo walio sinkanye ko muka corridor ngo uli omwetaaga omukazi yasajja abakozi twajja noonya sente muganda wange mwajja noonya sente abakazi tubalaba tubavaako nkumanyi nnyo ng'omuntu afollowinganye ebintu bya love wano mu Dubai. I remember mabega kawo walina obuntu bwe watuguzanga wali obwetabu nnyo wali wange nange bampanga buwe bakuwanga buwe wampanga buwe omusajja nene omusajja wange awo yali munaggana nampa nagamugana nange tumere ku kasente twakola kasente mwakakola tebukyaliwo kati bwaggwawo naguza ssebo tolina okunsasula sigala nkubanja nange ninagwe nali mbugulira nali nkubanja ssebo kakati njagala tuogere ku nsonga zino zotegeera obulungi mu Dubai wano ekintu ekyasinze okuba ekizibu ye love abana Uganda bastrugglinze ne love mu Dubai wano naye nga gwe according to your experience omuntu alina ku handling atya love life wano mu Dubai okubeera nga eri successful relationship eri serious alina gi handling atya ekintu kyo kiri nti love bw'oba ojjanga mu Dubai wano ogamba kati nzize ekintu kyosooka okuteeka wansi n'ogamba kambiveeko ebya love gyesonyiwe wano mu Dubai tewali love era just omuntu newakubeera n'obanga olina omukazi gw'oyagala kyoba olina omumanya buli omu yeyambisa munne nze ndabye abantu bangi wano agwa mu mukwano n'akwata ssente ze zonna n'azimalira mu mukazi naye era amaliriza omukazi addusa emisinde abo mbalira ne bakazi baabwe wano ebyo naye kasaatuuka wano n'alaba omukazi n'alaba ku mamotoka agali wano n'akomperinga musajja we gw'ofuna nusu 10 ayina ate wali egwe yamusanze mu kolido n'amugamba nzi payment yange omusaala salary 15 mutwalo aba takyakumanyi muganda wange so ebintu bya love bw'otuukanga wano mu Dubai byesonyiwe kola bukozi sente zo tereka sente teke waka wali obaddeko mu love wano mu Dubai wali oguddeko mu mukwano sigwa mu love simanyi na love wefaanana nabirako mu love webbaka naye bino love simanyi ndi wano mu ddungu wano sibe oli musajja alabika obulungi oyambala bulungi owunya bulungi olabika bulungi kirevu kwekiri otuviri kwetuli obeera otya nga togwa mu love gwe tofunayo bakazi bakusikiriza ddala wano mu Dubai noga nti ono mukazi ddala nsobola okubeera naye abakazi mbalaba naye waneeno ndi ku mulama gwe gwandiita najja noonya ssente bya love ndibisanga ekikazi bwe kikusanga ne kigamba nze nkwegomba tosobola kiwa chansi obanga omanyi omusajja n'otunula eriiso naye ng'era just koma ku ebyo netweyongera mu maaso n'okunoonya ssente naye tonnimba musajja gwe kakati ogambye nti gwe togwa mu love abana Uganda bangi nnyo wano mu Dubai abajja nga tebalina bakazi najja wano n'akwanira wano n'agwa mu love ng'oba oli awo tasobola kuddayo waka ku concentrating naga kanoonyeze wano wendi abamu baba ne bakazi baabwe Uganda n'aba ne mukazi we n'agamba owaayi ebya wano sijja bikola ki sijja bisobola kambeere ne mukazi wange ow'ewaka
Nyate kyo kisinga obulabe ennyo lwakubanga abantu tebakimanyi. Omuntu adda wane obongo bwonna ne budda ku mukazi w'ewaka. Nyate abakazi b'ewaka bakoze bulungi bankuba kyeyo. Abakazi b'ewaka obeera wano n'okola n'onoonya ssente n'omusindikira naye nga atalina ku basajja balala baziwa. Kankuwa ekyokola nze nalina mukwano gwange bamuyitanga Fred. Twabeeranga naye mwalukuuzaawo. Tukola emirimu gyaffe nga ogimanyi gino egya stand by bikaseera tuba ku mayiki omusana gulinga omusana. Nga Fred nze tubeera ne tutambulamu nga we tuzze wano eno tujje Deira ne tugiragira ne tubakuba na Uganda. Fred ng'abeera mu Katanda tatambula. Nigamanyine Fred kiki muganda wange. Kye kikulemeza mu Katanda nga buli lunaku. Nagamba yalina omukazi yamwinamu abaana basatu. Simanyi yamuyitanga maamaani oba maama Brian. Nze maama Brian kiro matumbi budabira kasimu. Video call omukyala wange. Nga ne simu gyakozesa ne simu bino tagula simu alina akasimu yatekanga mu earphone n'atandika omuwuliriza nga mpola ninga ne muganda wange Fred. Ebyo byoliko biki? Olina okweyagalira mu Dubai bw'otuuka wano ebyabakazi b'ewaka. Osoka n'obyesonyiwabuyambi naye odda wateraavu gye walina ate n'ogireeta wano. Oba emirimu gigenda kulema. Ekikulemye. Genda mu maaso. Fred teyampuliriza. Kati kiseera kituuka. Nga Fred afuna omulimu bino bye banoonya omulimu. Manyi otuuka ekisana n'ogamba wayi kangezeeko noonye ku mulimu. Omulala ogunaakuwa ku ssente ziwerako. Okitegeera nga Fred afuna kiwooteeri eyo bamuwa 15,000 kakaaga. Ngamba ntale nfunye ssente. Ningamba ekiki nga muyozaayozaako ne mugamba muganda wange Fred. Ng'okubye eddayiyo bogi ng'okubye mungi nangamba nfunye. Nangamba ke nfunye ssente ne mama w'abaana ngenda musitula. Mujje Uganda. Muleta ku kyeyo. Muleta tubeere wane. Ebirooto yalina bingi. Omukazi yali amwagala. Yali amwagala bambi omukazi. Bakazi bano Abanyarwanda yangamba yamuyitangani oba mutesimi. Yali Munyarwanda. Munyarwanda. Banyarwanda bannange basuula ate baagala ssente. Nga munnange omusajja afuna omulimu. Kati mufuna omulimu omusajja omanyi oba ofunye wano omulimu ebiseera ebisinga kampani ng'ez'amaanyi. Ezimu zikuweeramu ezimu zigamba sokodde ewaka. Kati ng'omusajja mugamba ligamba muganda wawe kwaki odde ewaka ng'omulimu ogwo gunaakola. Basajja bwe basinga bakwetaaga bali badde bakola. Wali okola naye mu kampani ye. Nali nkola naye ogambye yali roommate wange. Asulaka waggulu nsulaka wansi. Okitegeera nga mugamba akanzireyo kubanga ne omukazi wange mpulira njagala kukola ki? Kumulabako. Ofunye chance. Nga omanyi ebyekyeyo. Ate nga bwe tukola. Omusajja ng'akola ki? Gaddayo wakamanya yali zayiniza abasajja bamuwadde akasente kano bagula kyuitege baba. 13,500 naye ndowooza yali akoze ebbanga. Yali akoze yali amaze emyaka nga 6. Yali kundira mu kakaaga. Akasente ng'akayina. Nagamba kasukenzire ewaka. Adde ewaka. Bani musajja wange. Kuba ne mpulira omukazi kye yatuusa ku musajja wange saazi nompulira. Ate abantu be bayita ba Fred baba n'omukwano. Yali yazimba ennyumba ye sadize eyo bayitayo eyo sadize eyo kulw'emitiana oba obakyengera side eyo. Maka amalungi agalekamu omukazi n'abaana bameka? 3. Nga musajja addayo. Kati mukuddayo naye ate ebyo nga tebinaba kuggwaawo. Waliwo vacation yasooka okukola ki? Okugenda. Vacation eyo yakomonga omusajja temuterezezza bulungi. Teyajeyagaliramu. Naye omukazi gw'obadde nayo omuzaddemu abaana 3. Love eyo gy'oyogerako gy'oyolesa eba ekyaliwo ngeri strong to that extent. Abantu balina love. Omuntu abeera ne mukazi we n'abeera naye ng'awulira amwagala. Nga muwasa amwagala n'amuzaalamu abaana nakyamwagala. Ngaye buli wamulaba buli kaseera alaba mupya. Azzeeyo mu vacation. Yasooka n'agenda mu vacation yasooka. Kati muddayo n'akomawo. Nindaba embeera z'omusajja engeri vibe yatwala ewaka ne gy'akomezzaawo. Ekyuseemu. Agenda okuŋŋamba n'aŋŋamba munange badde ewaka eyo ntale manyi mukazi wange tanzikiriza kutambula. Buli wendaga oluusi mbeera naye biki nga omanyi nti omuntu okola amaka. Baneiba omukazi akola obwenzi batayagala kukola ki? Kwogera nabo kubanga bayinza okugamba ebibi byakola. Yali mitinganga baawo okutambula ng'ali mitinga amawulire ge bayinza omugamba. Baneiba
kati kitegeeza omukazi omusajja gwe yalina yali amwagala kyere nga mwagala kyere nga baneiba bakola ki bamanyi naye nga omusajja bwe wagenda mu vacation amukengera tayagala baneiba bakole ki bafune access yogera n'omusajja bannange okitegeera kati musajja atuuka ngamba biki waliwo olugambo lw'empulya naye nze mukazi wange tasobola kukola ebyo biki olugambo kwegamba kyaka weyaddayo waliwo yambulira ku mawulire nti mukazi we akola kino naye n'agamba bano baagala kukyankalanya maka gange mukazi wange tasobola kukola ebyo gwe nsiba naye ku video call biki wankoma bize biki bannange abatulaba kansooke musala akalimi omukwano guno muzibu naliko mukwano nange bwentyo naye nga muganda wange teweebaka buli ssaawa oyagala kukubira mukazi ali luddawa bw'omusindikira message n'addamu ne typing lutalo bagirlfriend yawe tuba nabo muganda wange eyembeera tekutuukangako ate oba obeerako n'omukazi wa wano notabera na mukazi ali Uganda kubanga abakazi be Uganda bazibu nnyo nkugambye omwana oli kyakola mwana mulenzi ne saa zino buli bwenzi agenda yali kyali wange kubanga nange namuwaayo ku sente awo ne mugamba musajja agenda yaddayo tomanyi ya designinga mu company kati mukulu designinga mu company okuddayo n'asanga nga mukazi we wali ewaka waliwo n'omusiguze yaleetawo n'omwana agenda otuuka waneeno azzeeyo agenda otuuka bwati amuguddeko kiyifuyufu agenda olaba ekisajja ekiwanvu kikoma eri n'akaana katamanyi ng'abuuza atyo naani bwoyo anko kyono nga simanyi nga tewamunyanjula omusajja bwe yali aflying okuddayo e Uganda teyamugamba nti nzija yamugamba manyi omulimu wano yagamba leero omukazi we kaŋŋende engeri gye kyagwa obugwi kati omusajja wange azzeeyo e Kampala asanze omukazi we alina omusajja omuwanvu akoma eri omusajja ali mumpi nga si muwanvu ng'ate wali omusiguze yaleetawo n'akaana ewaka awo bwana bugamba oyo anko kakati ono Fred abaana be yalina tebaali bakulukuluko abaana bali bakulu naye nga tebasobola kugamba taata waabwe tayogera nabo ku simu amulaba bulabi ku video call dadi kansooke mbuuze omusajja ono yasigula nkuba kyeyo mukyala wa nkuba kyeyo ye omusajja yali tamanyi nti eno eryo omusajja yali akimanyi naye abasajja ab'e Uganda yebaka ne mukazi wo ng'amanyi nti naawe oli ku kyeyo era obeera mu video call ng'oyogera naye naye ng'amuli wanamuwe tabisambi banaye bazibu nnyo abasiguze nze mbeera ate nze omumanyi nze mbeera n'abavubuka e Kampala akugamba mu abali ku kyeyo just mubeerayo bubeezi naye sente ze mutuwa ze tubeezaayo wano ne tweyagala okuba video call wano buuti n'omugamba baby mpozi kati oba olw'omugezi okuba nga video call ng'olina omukazi w'e Kampala video mugambe kandabe ekiri wejetolozi bwiti ekisenge kyonna naye anti yarabye ebyanti ze pressure ze tuwogerako omukazi omukubira zi video call mbutu kandabe ye lwaki okoze bwoti lwaki toyogera nnyo manya n'abakazi bazibu ate wotukako ye extent atuka n'akugamba ye ng'onoonyereza oli CID biki by'onoonyereza tonesiga kati Fred tugende maaso Fred azzeeyo Uganda asanga mukazi we alina omusiguze n'omwana Fred akubira ab'ewaka bannange kino kikyono nga yaani tetumumanyi omukazi ekiro ekyo kyonyini ebikonde byatandikira balwanye ekiro ekyo omukazi agamba nze kansibe ebyange ngende Fred agamba agenda bayawudde abaana wa Fred manya yakajja embeera tagimanyi ennyumba yali awo asanzewo omusajja biki omusajja adduse ekiro ekyo omukazi n'omusajja we bayawukanira omusajja watazeeyo Uganda naye before sente yabeeranga wano ng'azikola aziweereza omukazi emyaka omukaaga gye yamala ku kyeyo sente zonna yaziwa mukazi kumba omukazi yakola bizinesi e Kampala mwajjamu akasente n'omusiguze sente zonna Fred bwe yazikolanga yaziweerezanga mukazi nga yateeka ku akawunti n'omanya abasajja bagwa mulavu basiriwala era omukazi w'e Kampala obeeranga wanene omukazi w'e Kampala sigamba nti tomuwa ne muweeyo akasente akatini akasaanidde akamubeezaawo
zinagamba Fred ne mugamba nayo mukazi ng'omwesize nnyo muganda wange yangamba kimu omukazi golaba n'abe waka bali bamugani naye omukazi laavu gye yandaga ambeereddewo nnyo kumbe Munyarwanda bazibu nyanyirira mukazi mulungi amundaga yantumako nengenda mu vacation n'afukamira wansi n'ambuuza negamba mukazi nenze nga omanyi ffe tulaba mangu nga ndaba engeri gy'amagukamu negamba ono era wengamba nti mmwe naye nga omanyi ffe tuli basajja ba kitiibwa tetubigendera naye nga addayo e Uganda kuzayo wali eri nga ze Uganda addayo e Uganda baawukana busente bikinaga mwaye kambereberewo asubire n'omulimu eno nti banaakola ki banamukubira akomewo omulimu bamwereza bwerezi email nti munaye we yasole you can look for another job wano kiganye kitegeera musajja n'abeera mu stress akansolinze mu kasaale ate n'eri omulimu guganye agenze Uganda omukazi ate mwenzi aleeta omuzibu baawukanye abaana talina wajja sente era sawa zaaliwo wenjogera wano omusajja Fred gyali e Kampala n'omutunulako wali omwana yaŋŋambye yamulabako n'amutunulako ne Fred alyange yalalu teyatunda bintu yabisigaza Katonda yamuyamba nabisigaza alina kayumba sene kugambe ziyakola yatekanga ku akawunti bashalinge nani n'omukyalo omukazi amwesiga nnyo oli omusajja wabaali bamuloga okigidaka sawa yaleero n'omulaba ku Fred ogwamu amaanyi naye nga amaanyi gyateeka ku kyeyo yagateeka gonagona mu mukazi so omuntu bw'okolanga akasente weremezeemu werekerezeeyo tokwatanga sente z'okubanga omukazi simanyi tuvudde wala abakazi bakyuka muve wala ye n'agamba n'alaba kino ekyokumpi ekiriwo waneeno ate ye omukazi ye alaba kiri wala ye kiri takiraba omaze emyaka 2 togenda waka bakazi b'ennaku zino stress yukayuka bayagala agende mu buliri okwemalako stress obuli bwe bukimala gw'oli eri ku ssimu kitegeera bannange abatulaba emboozi eno emazeemu amaanyi naye ate nendetera okukubira omulanga bonna bankuba kyeyo ekituufu kiri nti tuyita mu haso wano sente ffenna teri muntu ayinza kugamba nti nze sisindikirangako mukazi sente tuzibasindikira naye bw'oba osindika sente weegendereze kakati bannange tubasaba mu subscribing ku Robin Media channel yaffe twagala tulina target ya 2K within this month ogwokutaano ba subscribers okitegeera guys tukyaziza omukulu wa musajja waffe ono leero abadde n'emboozi nyingi nnyo ez'omukwano ng'ayagala abulire bankuba kyeyo oba oli awo bafunemu ekyokuyiga gwa tafunyeemu kyakuyiga gwa n'amanya naye nga ffe obubaka tubutuusiza jjukire no channel eyagala kubuusa bannayuganda bawangaalira ku kyeyo tugenda mu maaso waliwo ensonga wano mu Dubai ezikutta kati ensonga z'abannayuganda abettanidde okwagala ababoggo naye mu kwagala ababoggo ate ne batandika okuexposinga weakness z'abannayuganda ne batandika okuvuma abannayuganda abasajja abannayuganda abakazi mbu tuli basirwa abasajja tetutegeera simanyi tuli bakadaama simanyi biki tuli balayisi abantu abo sokompe ombuulire kiva ku kyo munnayuganda okwagala omuboggo kiki ekireetera omunnayuganda okwagala omuboggo oba lwaki abannayuganda bwe bamala okwagala ababoggo ate baagala okussa wansi abannayuganda bannaabwe soka ombuulire lwaki omunnayuganda ava ku kyo okwagala omuboggo kati olaba bannayuganda jasa ekizibu kye balina baavu omunnayuganda omukazi ava e Uganda nga yali atunda mudaala gw'ennyaanya omudaala gw'ennyaanya olowooza kuliko amagoba ga sente mmeka 13 olunaku ate najja waneeno ne bamugamba ogenda kujja n'ofune ekinaana kati waba e Uganda aba amanye ekinaana sente empitirivu agenda otutuuka waneeno bamuwadde ekinaana bamuwadde ekinaana ekyo koyina okweriisa koyina okugula engoye za TikTok koyina okutambula ogendeyo ku Dubai Mall ogenda olaba ng'ekinaana tekikyakola kikyamala olina oweerezaako e Uganda olina abaana aba basatu naye nga toyina ekikyo kyokubisa okitegeera kyokubisa ebbina liri bwe riti ate abasajja bano bwe bajja oli bwajja
obo akatuka waneno abasajja bakakusiya balinga 8 e Uganda abasajja tebakyasiyo byabakazi kubanga nawuli ennaku zino waliwo eno bagita new best hotel na Uganda otuuka wali omwana neyeroloza ku mitwalo 2 mutwalo Uganda tebakyaddamu ebyo naye bano abasajja bawano balina baagala nnyo abana Uganda olw'obubina enjogera ate muna Uganda naye kasagwa ku mugongo amwemalirayo byonna ebikola ki ebinamuleetera okumuwa sente n'ayogera n'amuwa busitayiro bonna n'akola ki muboga agenda ove n'agamba kino Uganda kankiwe 10,000 so bannayuganda kyoba olaba baagadde nnyo ababogo just lwakubanga tebaavu tebalina sente omubogo y'omuntu gw'ogenda naye mu supermarket n'akola shopping ya diramu 3 diramu 4-5 abeera awo omwana n'akaba ekizibu ti omwana wange yalwadde omubogo n'akwata ebitano n'abimuwa so kibula bannayuganda babettanira nnyo naye ate waliwo omukazi gwe nakyaza ejjubbe ndowooza peji yange obadde ogiraba yagamba mbu abannayuganda tuli balayisi era sente ze babasaba mbu babagulira matooke babagulira obuntuntu bwaddira mu 5 KFC ne bagaba ebyalo bimalawo mbu tebalina nnyo sente zebamanyi ze babawa era mbu abannayuganda balayisi naye ate gwe oŋŋamba mbu babakolera shopping za 5 lukanga nanti asoka omunaigeria oba otagamba omunagana oba baani asoka n'akuwa intro bagita intro nasoka kutwala mu grandi nasoka kukolera shopping ya diramu 3 bina kati omunayuganda yajjidde ku 8 agamba naye bano abasajja bagaba sente okitegeera kati olumala okukozesa kyayagala n'ogenda n'omuwa sitayiro zonna jjajjawo ze yakusomesa ngatandika ate mwennyini okutandika okusaba sente okuli ajjayo ziri ezese yateekayo okitegeera natandika mwennyini ate okugamba nfunja ebizibu sweetheart babe do you have some money there okitegeera olw'okuba amaze okubuildinga confidence mu ggwe kati naye munayuganda n'ogamba omusajja ono waayi omanyi bannyinaffe abo balimu n'ekyalo watukana abamu n'ekyalo bamanyi eriraavu ye Uganda nga waayi kankuma omusajja wange ng'akwata ebibiri nga taabizaayo kati awo kyovula olumala ng'omubogo ate amukwata amutwala mu supermarket ng'amugulira amatooke munayuganda abakusamolina bamututte bamugulira amatooke sowaani walire ewa musajja waani ono atunda amatooke mpombo restaurant nga kimutwala kimugulira amatooke nga munayuganda alya olumala nga bagenda mu lubu tamuwadde n'ekikumi tagaba Nigeria tagaba zaba wedi aba yaggwayo nga goveri mu katanda weekalakaasa onyumizaako banne ekikasajja no leero kyantutte bikikanabe ng'oddamu wayikanzirewo bakinampa tekikuwa okitegeera kyo kyobulaba nti bagamba nti bannayuganda balayisi naye nga mu kusooka abane trigger eno abane target ng'agala kukozesa abatali mulaavu ababoga abo balina bakazi baabwe Kampala Abuja Nigeria abamufumbo naye nga alina obuvunaanyizibwa naye kati bannayuganda baveeyo n'excitement naga abanigeria baba ne sente abanagana baba ne sente naye nga nabo baswagolinga baavu tebaba na sente okitegeera so excitement ey'obwavu ate n'abannayuganda bo balina nnyo baagala batestingi nationality baliyeko ku mulondo omulala awumatya okitegeera omuki bambita batya bano abanagana abasiriyoliyoni ekyo nakyo Cameroon era obasanga baddawo benyumiza ndi n'ekisajja bannaawo n'omunajeria yakoze bw'ati naye nga olyose n'oyogera gwe omu ku bantu be nalaba ngaawo nga batunda akantu abanajeria bano baba West African bano bali nakyo kizibu abanajeria jasi kye bamanyi okweteekateeka n'abasajja abanayuganda jasi lwakubanga munaye abanayuganda tebamanyi naye ebiseera ebisinga osooka oba ogenda olaba omuntu nga gwe omuntu sooka weeteeketeeke ogendeyo nga amaanyi okola ki amaanyi oyina naye nga bo tebaba nakyo abanigeria kubanga nze mbalabyeko okweteekateeka mu nsonga ezo kitegeeza ki kwambala gusa wasooka ogigolole golole emisuwa gigyemu ebikutte ogende okulaba omuntu wo gaddala kituufu osaanidde oddukemu emisinde ebintu abaana babitunda waneeno abaana babitunda
nywa mukarado Red Bull amanyi gawage omubiri gube energetic si kiri sexy kiri kyakugira naye nga omubiri guli energetic naye bwabanga Bannayuganda Abanigeria bo bateekamu ebidagala byabwe bamira zino bazita batyo omusajja nga waliwo omusajja nasulanga naye mu luumu awo yali mu Nigeria naye nga alina spray gyagira bwati n'akuba n'agikuba ku mutaka nasprayingako lumu yagikuba n'emuyitirira yali abalaba mukazi we Munnayuganda n'emuyitirira n'akomawo n'agamba my friend still no, it's not going down. Nemugamba my friend what happened? My friend no going down. Era kiro sawa mukaaga ebisiri ebyo wabirangawo Omunigeria wabiranga mu Nigeria wetundiranga eyo mu bimotoka n'agifuluma n'agenda abugula yabusanga eyo mu bimotoka eyo wabirangawo Abanigeria babiranga n'ebintu nga Abanepali bajja asasula ddira mu 2 najja ne yeyagala nomala n'afuluma kati Omunigeria yafuluma ekiro sawa mukaaga musanvu nagamba my friend let me go and look for my girls nentegeera nti omusajja agenze relaxinga okitegeera era yafuluma n'agenda kyokka avudde wa mukazi we naye ate yagenda n'anoonya n'Obunigeria bunneewo nakyemanyi yabuyisa bubi kubanga nalaba empale ngiri bwiti naye omusajja ate storage so Bannayuganda tebaba ki nakyo balina bibeki bakusa bintu bingi Omunigeria tosobola mumusobola kubanga ye agenda okwegatta n'omuntu oba n'omukazi abatali kulaavu abayagala kakasa yes awe wavira dala challenge kati obula bannaffe bagamba Abanigeria amanyi balina bagera ki naye Omunigeria muganda wange genda yongo wakadbe kyaddondo badde oli kubali abana abalya balugu simanyi biki omuddeko waneno nga yamize ebidagala byabwe ajja kutta tojja kudde waliwo nalina buli mukwano gwange yangamba yayagala Omunigeria nene sente yazirekayo teyazitwala yebuzabuzabuzabuzawo n'akwatamu ebibye n'afuluma hoteri Omunigeria muntu muzibu nnyo yetaba na mukwano bino byojja n'ogamba ngina omuntu wange muteeketeeke mubulireyo bino simanyi muwe kino tutandike nsoke mukuba kawuna ngobe tebabako ebyo yagala straight ogiramu bwetugirabo tutandikirawo zize zigweyo bana embozi mujulidde abo katubaveeko ate tunakola kibembe tulina abe bantu baffe okitegeera kakati nga bane musubscribing ku Rovin Media YouTube channel yaffe sobola okukula stories ezibaletera bantu nga bano ofunamu ekyokuyiga ekitonotono ne kikuyamba okubeerawo mu bulamu wano Kukyeyo kakati njagala nkubuuze muganda wange oludde wano mu Dubai Abannayuganda bangi waliwo musajja waffe baali bamuyita Alex yaddako e Uganda ne wayita emyezi 6 ng'ayagala kugirinnya kudda ku Dubai kiki ekiretera Abannayuganda okugamba nti nkooye ekyeyo nadde Uganda ne wayita emyezi 6 mwaka gumu myaka 2 ng'ayagala kudda oba Omunnayuganda ayinza kweteekateeka atya nadde Uganda n'akasente ke kakoze oba milioni 2 oba 3 n'alemere n'asobola okukola sente ne zibanga nga ziwangaalawo Omunnayuganda ayinza kikola ati kansoke nkusoseeyo ku kiri kyogambye Omunnayuganda azze Uganda n'akasente ate n'akomawo kyobudde omumanya Abannayuganda abasinga bava ku Kyeyo abasinga baddayo nga tebyeyagalidde Omunnayuganda addayo olwa pressure luseerera abakazi abamama wabanamugamba komawo laavu abeereyo omukazi n'agamba owaayo ebintu by'obwenzi sijja birakanide mukazi wa musajja wange abamu kati waddayo sente n'azikozesa yali amusuusuuta wanene okusimu ate oluddayo eri ng'atandika mulaba bwe batandika kulwana omukazi amwekyangirako tebakyakwatagana obusente bwe yajja e Kampala nawo bukola ki kali akamisiko kaweddewo ekyoyoyo bakita ekyoyoyo kiweddeyo obusente bwe yajja e Dubai nawo buweddeyo kelumala emyezi 6 sanagamba owaayo kanzireyo ate musana gw'abasajja okitegeera ate ekyokulala Bannayuganda abamu tebamanyi budgetinga sente zaabwe
Omunnayuganda asobola kubudgetinga ate ne millioni za 2-3 zavudde nazo wano ku kintu. Nanti bannayuganda okusobola okubeera successful nga bannayuganda obuzibu bayina abayagala dde Uganda ate akompitinga ne bayasanga ye Uganda okitegeera alegemu kalinzi ndi nkuba kyeyo naye nga millioni 2 e Kampala ogenda kukola zikola ki abana ayigira ebbaala nze nabirako mu bbaala nze nga bakyali bange bantutte ng'omusama nalemera mu kitebe ng'omusajja ali waliri yaligaba aliwo ati bamukutaddeko buno obutaala obumyansa obutaala nze ndi awo ng'omusama kasente kange kayina mu nsawo awo naye kyenalaba wali nga nange sina kyensobola kukolawo kati Munnayuganda avaayo ne millioni 2 ate naagala agende mu bbaala okitegeera ndisooka anywako millioni nga 2 kyokka yalizayininze aba yakanywako millioni 2 olumala waliwo kyali wabeerawo basudi awo oli emmotoka agitunda juna meka 12 basina awo emmotoka esobola okukola sente esobola okuleetayo nga agiyingira naye emmotoka sente meka zegenda oleeta nga olina giguze millioni 12 asigaza meka mukaaga asigaza mukaaga aba akyali ku mukaaga ali awo azungazunga nga bana masomero babagoba omukazi naye akubala naga kati ono obusente bwayina ye kubanga omanya sente zoddayo tosobola nazigama mukazi tosobola kituufu ziba zoti ninamu awaga kale omukazi yalowooza mbu akasente weekali musajja wange yakomyewo ali mu retirement akasente yakaleese kumbe gwe olina millioni busente buggwawo abasajja bazitema olina kukola ki kati Munnayuganda otuukamu eyo extent ng'ozze e Kampala ng'olina business gy'oyagala okukola todda bino byakweraga simanyi kisooka weyambuleko guli omuzimu gw'ekyeyo ogambye nze kati nfuse wa bulijjo ebiseera ebisinga nina mukwano gwange yaddayo e Kampala awo yalina mukwano gwe ng'akola mu kikuubo yaddayo n'atandika okwetikka emigugu naye ng'ayetisa emigugu ng'alina 5 ku akawunti neyetikka abasajja ne bagamba ye tebamumanyi nti yakuba kyeyo naye nga bamanyi ayo kadoogo mwana wa wano biki neyetikka naye kati saawa zino wenjogerera omulenzi alina edduuka eri awo mu kikuubo lijjudde kitegeeza yasooka na studying embeera olina okwefulanga bo ayo tandikira wano wansi okategedde tandikira wansi weetikke kola ki osome ogambe guno omuzannyo we gwe twegubeera tokuba kuvuga bodaboda oba kuvuga bodaboda oba kuvuga taxi so kugenda osika ekijji paka wonotuuka ku extent nti nange kati saawa zino nsobola okukola ki system bwetambula ngitegedde naye bannayuganda abakuba kyeyo excitement ajja n'atandika obusente n'abulya ne buggwawo olumala nga tugaye muganda wange sooka ombulire alukani erikulutinga ayagala kudda noga muganda wange ate watusiibula alukani erikulutinga okitegeera naye nga ate Munnayuganda ate nga ate sente Kampala gyeziri abana baddayo ne sente bali successful waliwo kyali wange omulala yali eyo yagula kanta ali Masaka yagula kanta tomumanyi Sebuufu Sebuufu kozi wamanya asindikire mabegekawo akameseji nti nakitadde yagula kanta ali eyo ali mu mwanyi zimukolera yabirangenera nga abirimu oyo mumanyi byonna ebintu byembitegeera yagula kanta tegomba koma sina LFA forward mugagga Sebuufu ayete yagenda Kampala jagenda wa Masaka nagula kanta era kati saawa zaleero teyegomba sente zafuna yaŋŋambye luli nayogedde naye ku simu luli yaŋŋambye mu weeks 2 yakuba millioni 3 neŋŋamba Sebuufu sente wazijja nagamba muganda wange entale oba oli mugezi komawo waneeno sente weziri okya so kasoba nga wetesetese bulungi nomanya nekyoyagala alina omukazi ng'ategeera abakazi be basinga okukuba abankuba kyeyekigo abeera ali waneeno abamulaavu ate wodde eri laavu nakoka atunyagwe waliwo manyiza ebintu bino abantu abo abafumbo mbabeeramu nnyo babeeramu nnyo baba n'ebiboozibuuzi kati waliwo omu yaŋŋamba mukazi wange ndi waneeno mugamba nzireyo ewaka ndizayininge agaana omanyi kulwaki
yali aganda olwokubanga omusajja yamuteeka ku sente buli mwezi amusindikiraga gulinga musala kati ng'omusala omuntu okomewo wano omwaka amezi ak'omutwalo ate ng'omuwadde ku sukaali kiro gogenda n'ogigula naye wali eri abaana amanyi n'obasuuza ne batanywa caayi naye gamba eno wiiki tujja nywa caayi tujja nnyo caayi nkalu naye gwe aga era yamugamba n'agamba kati ojja wano eno ogenda kukola ki naye nga omuntu akwagala asobola okukola ekyo tasobola kubanga abaako miisinga omukazi agamba naye mukyala wange musajja wange komawo tuyiize wano eno naye omusajja wange mune maama gundi kati mpulira ekiyonzo kintamye myaka 10 gyenkoze myaka mingi kankomewo tuyiize waka akati ogenda kujja wano okole ki wano nawo tewali sente okitegeera so ebintu si byangu n'akatonda ebiseera ebisinga nosooka neweetegeka n'ogamba kandizayininge ngende waka mu mitendera oluusi togamba n'abantu abamu tebaagala olizayininge baagala obere ku kyey'obulamu bo bonna ate ebirala n'eddogo emadogo mangi tewali muntu asinga munnayuganda kuloga ni wano balogerawo wali omwana omukwano gwange yalina waneeno omusajja waneeno naye nga yaŋŋamba nti okubeeranga n'oyo omusajja wano ku kyeyo babere mu mukwano omusajja yalinamu akasente bino ebisajja ebisudani ebyawaggulu ebyo ebyeruyeru ebyo olina kgendanga kwalumamuza neweeyambula era nga buli mwezi we guggwako agenda kwalumamuza neyeyambula muwala niyeyambula n'abeera butwe n'akwata emmwanyi 2 n'akasuka mu nnyanja aloga ate abantu ye omusawo yamugamba tigenda nga awali ennyanja ku lubalama weeyambule wonna wenna okwate emmwanyi 2 okasuke nga muki era ng'omukazi omusajja wa muyina ng'amuwa buli kimu okitegeera so omuntu asobola okuloga n'obeera ku kyeyo n'obeera ki n'oddayo waka nga n'akasente nako tokalina ate n'otuukeyo ate n'okomawo so all in all toyogera kwata kkubo dda Uganda kola bibyo twakulirako ku location yemu manyi bulungi ebitambula mu maaso sokondiremu strictness ebadde etya wano mu biseera bya bomu wano kugambye tubadde tetutemya nga nange mwenyini tolaba nti omumanyi naye nga ojja wali ku location esooka kutuna nengamu omusajja ono ayinza okuba alina misayo bwenkeke obadde bw'amaanyi reception okuyita bano simanyi badelivery bayita badelivery simanyi ntaddeko masiki simanyi biki olina okujja nga ddala kifu olabika kamera osooka natula mu kamera waliwo ne kamera my friend look there n'ogitunamu booti rooftop always zina okuba nga nzigale mateeko gamanya agawali abasajja bazibu nnyo naye nga twebaza mukama kubanga omulimu weeguli tukola sente kajja alhamdulillah kasente obanga kasente kawano okamanyi nga tumaliriza sooka obeeko n'abantu b'otumira bannange nina abantu bange bambi nina abantu bange bentumira nina abantu naddala nzi kati maama wange mbadde naye ebbanga sobola beerawo nesitatumira ku maama wange baganda bange bonabona abantu bange mbaagala nnyo basajja bange boku gym nina abasajja na gym ebagita power house gym Kitebe nina ababbeza bange bakasitoma bange mbatumiddemu bakyali bange benkola nabo bakusitewo okwo ejjajja kirunda omumanyi kirunda ali kyaddondo yageze mu vacation ayola sajja bamuteekako amayinja kati era yabeera wali yatuwa ekyokukola jjajja ntalekola kino kola abasajja baveterandi bakikubye abasajja nga bakusitewo okwo mwenna jali aliwa jajja lule jali kutumiddeko muganda wange jajja lule oyo alina ebintu byeyaŋŋamba ngaawo omusajja biki jajja lule bya mukwano jajja lule naye abonyebonyerera abo takwano biki ninga jajja lule kiki naye kati naye omusajja bamuwa amaanyi omusajja wamakooti
kati ali mu kulevo ki musajja mayinja bagumu watu mubeko jajjalule ali team leader team leader amayinja bagamu akyobo oyino manya amayera abeera wali atambula neki bagita batya eno atambula ne laptop ye minakola emirimu gy'abasajja bannange katubasire ndoza omusajja basobodde okutumirako abatumidde katumulekereze ekiboozi ebinyuma bigwa byokya bane mubeere bulungi mweraba